Inside Story Uganda, real source of political updates. Coup Museveni is threatened by a coup. There is a coup in Uganda? Yes. Omanyuma mulowooza nti coup maje kuwamba government bajanda mayininga bati service delivery nabagamba ndinobanga ogoba embisiyo neyingira olujja lw'omuzikiti gwodduka Museveni yampa $5,000,000 ne bampaako 2 muvumi oluvuma ompa magufa mu myaka 10 Museveni tabadde yadde 10 ne mama wange kubatamu yadde 10 muvumi ebitayogerekangako mubuuze Kasayija ti budget ya last year financial year wafunamu sente mmeka eya trillion tewali Museveni yamanyi Mayiga alaba omwezi talaba mwezi talengera tajibwako hadithi how long has taken Mayiga to tell us where the Kabaka is katikiro wa Buganda kate sofu Museveni nabagandi kasodian akumu bwa Kabaka bwa Buganda is Museveni wachogere wano believe it or not bagenze in Namibia on their own initiative over kate sofu Museveni tiketi ez'abantu tezavudde Mengo zavudde wa mwami Museveni nabaga nti Mayiga kasali nnyonyi agenda kutufera akamale omutanda yeetaaga sente atuddemu atufere ettaffaali nga luli well katikira tugende nti oli olulangira abataka batudde ab'obusolya ba minister Mengo I have more serious tayagala kwogera ku bya Buganda nze mbuuza Museveni muntu gwe mbuuza ye Museveni ye source katikira funze kiwandiiko Mayiga sikisoma tomalya budde bwange ne Mayiga kyamikeena sekalotera uyo cheke lero tunamutta katumusule mu nyanja cheke sekalotera uyo cheke cheke tumusule mu ruzi cheke ndi ensolo embi yamulya bwe yalaba tebadda natuma Yosefu zinabaga sibatizibwangako mu church lachogera wano tubatizibwa I created a stampede in the church 1964 ngoli baby miaka mikaji that's why I disagree with my mother. I would not have been born in 61 as she claims the bantwala mu church nga ndi wa myaka 3 nenkola kavuko mu church lwalinya name batumiranga ku bitabo ne bantuma George William hai ninjula faza ne mukuba kutaka kukyalo kwaliko omusajja nga muyita George Mmese nga mutabani we Sematimba gwe banyumize yalandinga aeroport kukyalo yali mu police ya wing abaana bampite Mmese ne yula faza majinji kutaka boine myaka meka then. And if I was born in 61, my mother takes me to the church in 64. When you were 3? How old was I? 3. Could a 3 kid? A 3-year-old kid? Yes. Realize the name? No, I don't think. If I rejected George William because of George Mmese, I was informed on village matters. And I disagree with maybe you were 5 then or 6. Nafuruma bufuru. Ate bagambwe natuuka mu church I created this stampede baliwo abagatuma wateka commotion wajjango likana kakalaba kalaba ng'obwana obulala bonna buli kadodi ku bunyina baabo wenotambula church yonna natuukirawo mu church nze kuntuma linnya aliwo atuuma tifaza tannajja mama naga naleesa omulala naye nabwenyabwenyenya baapo tutudde era nagendayo nnaku eziremuga ntamale wafujju naseka nanga nkubuulire wezaala fe abazaala tetukukolimira tukusabira ozaala akufaanana gwe wakola bimeka oyo omwami wange gwotawanya gwe wakola bimeka wano okola effujjo lyenkanaki ye tannakola ne bibyo wakola ebisinga embarrass me in the church lwaki otanzana kuyimba sekaloterawo maama wange yansanga wakanga ntudde
Adame namala kuba faza ekigu. Faza namuyita namugamba akakasajja kayina amanya agenjawulo muddeyo mukaterese. Siddanga mu church. Wafuluma church n'ogenda mpaka waka. Waka. Ye mwana emyezi. Bansanga ye waka. Myaka 3 n'otambula wekaweka mpaka waka. Toyagala kumanya. Bantu George William. Toyagala kuyita George Messe. Yes, akati for you. Lwaki otanzana kuyimba? You discuss non-issues. In fact, today in Uganda, the director of ISO would be on alert. Why? We discuss non-issues. Yes. Where are the non-issues? There's actually the head of ISO would be on very alert. High alert. Controlling our borders. You have confusion here. Oh yeah. Muribino. This is when the enemy penetrates. Where are the non-issues, Mr. Tamai? We're going to come back again and sigara wewaka. What woman said you when you day? What they were engineer Henry. Who is he? Obema to Kazanga, Yabadaro's a city. Who are you? Boko Kumi. Kurubuto. Engineer, Ibakita could be desim. Engineer Yani Henry. Amutumi engineer Henry. Ibakita could be a cement on Gobe Domuntu one. Bemo to Kazanga. Abadaga engineer Henry. No mufutula. Be mboko kumi kurubuto. Mboko kumi kurubuto. Nze kukubalubuto enyuma sijagala. Necho komewongo fuwa musai. Let me tell you. Where are the non-issues? The serious issue in Uganda today. Waisa wandike. We have a group of Pakistanis, Indians who are here in Uganda. Umusajja kubaita Mulani umumanyi yasokola ngenda z'abantu. Mulani is in the country with his younger brother bamutadde Pakistan. I spotted Mulani in Kenya. My satellite technology. Namutegeera nti Mulani yajja. When Mulani arrived in Uganda, he came with the cellular jammers. Yes, ebimanyi. Cellular jammers kujaminga byuma byange. Nga namutegedde da. You these Pakistanis, they were here yesterday. Today all of the whole day was on my machines watching their meetings. Kwaba de balowooza mbubabi jammers. Attending the super jammer. All of their meetings and video photos mbina. Era okubaswaza ngenda kuba ku Sunday. Genda bakuba. Bazze kukola ki? These are killers. These are omanyi Uganda tebayinza givaako kukutta bantu for organs. Uganda was identified in East Africa. Ffe tulina emitima emirungi, ffe tulina ensigo ennungi, ffe tulina kiwaayi emmere gye tulya. Tukyali mu bwavu bwaffe. Tetulya butto. So the director of ISO, we have a deadly group of Pakistanis, they are listening to me. Indians and two Kenyans. Here hosted by two people. Into the notorious organ who kill people for organs. You can't give that information to security. Am I paid? You have, but you have the information. Share with them. If they don't have it, then you have it. I have contacted you. Uganda is under strict supervision because it is source of organs. I have alerted. There is a team of spy agencies about monitoring Uganda. Okay. If these Pakistanis and the Indians and the Kenyans don't leave Uganda, in 3 days, you receive for the commandos raiding their hideouts. Baba yole ne bakosse babali babiri. Man, yafudde navane mu cabinet ne bamuteerako cellular jammers. Nagwa ne munne mu kifuba mirundi tumumaze. How many times have you celebrated the defeat of Miso? Nabalaba. Akachina kajja ne kabatu mwebas. Ne kawereze ebyuma ne kadisoyinga ebyuma bya. Because they don't want to talk to me. Let us prove that Mirundi is not always on the top. Mbandi wange neighbors. Na jingi mpulira oluchaine mboke vugo bumansuka. Akachina kayine eddo. Wali ewo ku byuma byo. Na uliranga abachina bo. Bali bogera batya? Nempisa general Kifalu. Bali bogera batya? Na nyingi. Oluchaina luvuddewa. Nangena mu kanisa yange.
Nembulya General Kifalu nanga nti nabadde nabalabye demboko obwedde evuga bumantuka. Najingi. Hai. Emboko z'abatamu. Nakuba ebyuma by'omu China. Tumwebaze kuyeleza ku million yaga. Najingi. N'omunala nikuba. Okay. Nengo destroying. Kati they disagreed. Temutya kubawa izire on recorded and tukuli nze kakati tumwebaze agamba omuchina tajja musasolo mulimo gwakoze gwamulemye omuchina namugamba mwangambye technology gano mahembe malogo omusajja ina amalogo temwambulira nti ina amalogo gwonavuga ina amalogo abachina bwadde nakola they disagreed. What the man did went to Mbabazi for arbitration. Okuba woya. Ngati Mbabazi yagala muwa mitwale ya Amerika. Atano. Mbabazi yakamba tumwebazi. 4 things. On recording. Namuga when you are betting on wrestlers. Do you bet your money on wrestlers or the winner? Give this money, he's $500,000 because he's an international hacker. You take all your money abroad. But he failed to do no. Mbabazi yakamba tumwebaze ebintu ebi on record. Namugamba nti why are you fighting Mirundi? Mirundi called me Kariabulo in 2006, started attacking me. Did I fight him? Did I kill him? Let me tell you, young man. Nali nkwagaza mulimo gw'amaanyi sibikugamba nga kebyobiyengeramu. I don't know how you meandered in those serious things. Kuba mujjukira nti Mwebazi bwe yafuuka minisita Mbabazi yali omugenyi omukulu. Mutusaba abasiba kabulijja kazimba. Mulalo ne bamusiba essanyu. Ne Besigye yamwonona yali Kirunda kiva ejjinja. Bwe bajja wano Besigye yali very powerful. Okay. Kati batta Munnayuganda Kenya. Okay. Besigye n'agenda akimeya omulambo. Nadda mu kyaki n'avuma abantu. Poliisi n'amuggyako akazindaalo. Kenya. You didn't know how powerful Besigye was. Minister of State for Internal Affairs. Semwogerere bwe bakwata bakirimu twabali baagala kusuula Museveni. Nga yesiniya we yawandika ebbaluwa eruzira njiina. Those are old people mubawe special diet balina diabetes naki. Besigye wrote a letter to Luzira abayekera tebalya mmere. Don't give them special diet. Deep mobilizers group ne bakuba lukungaana Constitution Square. Besigye yaweereza helicopter nenfumula enfuufu. A man called Kiggundu yaziba amaaso n'afa. You don't know how powerful. Abamu babonabona nabibonobono wano. Kakati munnange Mbabazi ng'agamba tumwebaza. Give this money $500,000 as he promised. Why? He's an international hacker. Agenda kubbako sente zo zonna ku account. N'agamba tumwebaze. Mirundi and Museveni, they shared the same traits. Mirundi ne Museveni bafaanagana. Mbabazi ekigamba tumwebaze. N'amugamba, we underestimated Museveni, calling him a madman. Outestimated us and took power. The way we are underestimating this man. Mirundi is not mad. He's highly intelligent. Ajaba wangula. Muito omulalu mulabe. N'agamba gundi ekyokubiri tumwebaze. The second trait they share with Museveni. Museveni tava ku lutalo. Ne bwafuna setback sakomawo. Alemerako. N'oyo musajja bwali. Ne Mirundi bwali. Okay. N'amugamba ekyokusatu. Museveni kyayina kibasharinga ne Mirundi. They are both wide animals. But they hide their brutality until ngo bakutteko. Mbabazi yagamba nti Museveni ne Mirundi bafanaganya wide animals. Aninga nsolo. Bakwekenga tweets zaabwe. When you say lion moving, oyinza kanti ntemu. Emala kukola kata. Era Abaganda bakugamba yawunanga bulungi ekyayita kulya bantu. It makes a good sound to lower.
ekyokubiri trace za mirundi ne Museveni zifaanagana. They are wild animals, very wild, but they cover their traits. Wekazanyira ku kapa. Manyi nti omwana muto azanyira ku kapa. Agizanyisa. Nakwata n'omukira ne kakaaba. Gwe gukwateko omuntu omukulu. Kayiga weight y'engalo z'omwana omuto n'ez'omuntu ki. Ne areas. Step ono omukira gwe kapa. It will turn and bite you. Ejjayo enjala. If you want to see the brutality of a kappa, kirabe ngeri emmese. Kagisimba enjala ne kagita n'egenda. Ne kagikuba ne kagikomyawo. Brutality. Kyemufaanaganya ne mwami Museveni okusinga ku Mbabazi. Mbabazi bwe yagamba. Mbabazi n'agamba tumwebase. Nti gwe Museveni tumutegeera. Twali mu kalulu wakati. Ne mukubira essimu. Onyize ekimala. Akaluka nkaveemu. Museveni yamugamba nti oyagala ssente nkwereze kutiya mmeka. Tovaamu. Kati gwe kitegeera. Nti any stupid person yaligambye nti Mbabazi aveemu. Museveni yategeera ebintu ebyo. Like me. Nti one, Mbabazi bajjaga nti yamulekedde. Two, he wanted to expose Mbabazi nti talina kalulu. 0000 talidda. Talidda. Oye Museveni. That's why for me, twabadde again, tugira ba combat gendimu. Olabo yambadde MK. Suit MK ne akakofira MK. Yes. Why? Anti nze mwogezi wa General Muhoozi. Buganda region. Jimya mukikyaliwo. Ati yali angobye. Publicly. I'm looking for my brother Mirundi. Kakati twabadde Kyankwanzi. Nabadde Kyankwanzi gamukola ki? Mama Sirale. Eyamuhoozi. Oh. Eyamuhoozi. And I said the four things. One, when your mother ng'afumba emmere n'agenda ku mirimu egisiri serious mumukola kinga abaana. Cook the food. Keep the fire burning. Ajja kudda akole ki? Ajjula at the right time. Okay. Nembaga nze njogerera mu ngero. Zangu amanyi similes demonstrate clearly. Batugamba nti obugero obunze bwengoza Muhoozi yaŋŋamba. But why do you translate them in Kinyankole? Nemuganda mu mbuyina. Obugero bwonna mbuyina. African proverbs are the same. Why? Mu kintu eki. Kimu. Zonna zaava mu ki. Ebintu bye twali tulina byali bifaanagana. Fenanga baduga. Okay. Omunyankole akugamba anyampaalya. You spoil. If you pollute the air while eating, you spoil your appetite. Gwe mwennyini. Woyo noonera embeera. N'omuganda akugamba. Nti olinga anyampajjula. Tegonna mukka kwa mmere. Ekyo nakyo. Okitegeera. Tibonna bali ku binyampo. Media consultant. Olugero lw'Abanyankole olwokubiri olunsanyusa. Terubeeranga luli. Abanyankole bakugamba. Nti anyampise ekiniga anya mu nfali. Gwe kisindikirwa mpaka n'effujjo. Nyampise eswaga. Empale oginyamu. Abantu bakuule tuli ku radio mu mitama. Yes. Kyusaako saidi muswi. Kasuki sindika. I told you. Yes. Tiolo gundi zaffe weeziri. Era kati nze ng'omusajja alina abaana abangi nga bamu tembali mu banyaabo. Nze mpulira kiro. Du baba kuse. Swi olubuto olukala. Sina judgment sirala. Kuduumula. Osinzira. Nakugamba nti nayagalangayo. Okusinzira okutegeera abaana bakuso bate bakuso. Nga njagala nnyo emmisa ey'ekiro. Sejja yayingiranga mu kyaki n'emimonde gye ne yeebaka. Du n'akanula amaaso. N'akanula bw'ati. Kifulumye. Bonna ne bamutula. Ekyoko kye nayagalanga mu mmisa ey'ekiro. Batamiivu kuvuma paasa. Bimuwemula. Wala gy'awola. Nawe wala gy'awola. Tekati tebirabika. Ebivume ebyo
ebyo wayagalanga yo atenga nze nyingira kerezi so go mwana okutegero bakuso batakuse kudumula shu kakati oba wuliriza okulaba jiro nabagambi ndi chankwanza we are cattle keepers, you are cattle keepers like me. I can leave my children with my cows to graze them and water them. When do I come back? To test your responsibility. A sad point I gave them. A good general, Tabera Buliwam. Alida Inga Koba Commander. CS commanders. How many times have you seen Museveni in Somalia? I think once or twice. Does he go to Congo? No, but General Babirayo. Yes. Operation Shuja. A commander. As a good commander. He play commanders. When you send Gidi, Ate wali. Ebiadala. Tumulabako. Yoli miro luchuse. Era lero nkwewunyiza nnyo. Kubanga gwali wano jeno bamuziza bamututte wakirabirawo. Yes, nefe yatulekera. Sawe no olabikanga ina renewed energy. Ati kuje nkubulira. Yagenda mu responsibility. Ate bamugoba. Is a heartbeat away from the president. The presidency. There is trouble in the army. There is trouble? You must reform the army. I'm telling you. TFA, we are why it came late. Was the only person. Yaliata alangireko president's ambition. And she named Mutagira Balatebogira. Now for you. This Mulakanti is college. And this is a challenge of Museveni. Tebana kuchawa. Lwacho mwana oba mwagala. Era mwe nayogedde. Tibanange muwozita ba. Enduru zavuze. Diagiri. Nemagandi muwozi. Fetubeera mu Kampala. Tumanyi convoy. Eyo ya gundi. Abantu tebe wa gundi. Shughuli yanga ko mu Kampala. Ti abatutte gundi wa ba muwozi. Owuli abakakoza mutale. Bani. Convoy ya muwozi ani agimanyi. Tepatono. Banna Kampala bamanyi convoy. Eyo ya gundi. Eyo ya gundi. Eyo ya gundi. Yamuwozi bagimanyi. Waliwo Dekomo was implicated in corruption? No. Scandal? No. They uploaded. Yep. Nimbagamba kati mumanyi. Tuyine kutiya ye mwanyi. Mwine okubeera ne storeman omulungi. Kubanga emwanyi tukiyita sampling. Omutwe bagubagwa nga tegwakala. Tofumita walala. What we need in Uganda is a good storeman. Atatugulire mwanyi mbisi. Kubakati mu Uganda gambling. Every institution is dead. Isn't that so big? Yes. Why? Museveni are tolerating a subterfuge. A government within a government composed of criminals. As a result, now creating immunity. But he seems to be cracking the whip now. And Jenko Bolida. Akatulutu to Babakama Fukenjo Vokakolachi. Otemakochigere. Where he President Museveni has surrendered his councillor Jizeki. Why? He's faced with the two things: a headless revolution, a Mujeko, Obama Joko Wamba government. Yes. Ajepa kwataba people now. In addition, nti. Ayagala kufuuka mu digital inventing. Mukulemeza nnola mu buyinza. Ayina byeyerekerawo. Byalikola ensi n'emukkiriza. Let me tell you. Mu Uganda mwakola ensobi. The moment you buy credible leaders, you remain with the non-credible leaders. Anybody who is serious, Gandhi Uni Road, Liberia, also Metro Robert. The paper Angina,
by Kalugiri, Professor Kalugiri. A wind of a change in the wind. Mutabani Mutaso, Baji Baye Makerere. Teriyo. Tolo Bati, Badi Babidi, Nea same by you. Mukodomewe, your defense. Mwalawe, Dokitawe, Ono Yechi. He pampered by generals, Sergeant Do Yamujako. Sergeant Do? Yes. Because the credible ones had been compromised. The moment you pamper generals, the sergeant does topple you. They rise and topple you. That's why Kano Gaddafi toppled the government at the level of Kano. He never promoted himself. You see your Regina. Tibobango rifiri maso. Sergeant alifu Gaddafi maso. Kachi uwe. They have to Firidi maso. The rank is high. Sergeant Do ye polumontinga. Ere agenda Sergeant Do. Ngaranka yena wano erichi. Amine bwe yefula Firidi maso. Abali bamuwambi Mustafa disease. Namuteka mukabenje. Chemutamanyi. The moment kasita mugoba abantu bonna abanyampi. Nimusigala mumweka. The battle shifts to you. It comes to you. Mukazi bwaloga abaana babajjabe ne basiriwala battle esigala mubabe. This is why in Uganda the battle originates from the palace. Tewali alese bizibu nga tali mu palace. Kiva mu lubiri mwenye. Abana batugoba abanyampi babagoba kati mwina abanyampi bemuwayiriza. Nabali kakatabo the politics of banyampi. Temukyayina banyampi. Twavamu ono wayirizana mwabanyampi mwagenda ekyo kigambo ngate kyulika kakate gwe ng'oline mukazi wo mu kisenge n'owulira omukka omubi nga temuli mwana omanyi yani akikoze diplomati agula disi oba afuluma tobuuza mbu ani akikoze bwe mubaamu bebi mukyala kyusa napita omwana taliimu you don't have a munyampi gavumenti ekyalimu banyampi bagenda batamale batugoba ne tugenda nabagamba mwasigala mbani nti bw'oba oyagala okulaba omukazi omubbi oba omutima omubi linda abaana bagende ku ssomero asokole sente ezo. If you want to know the real person of your woman baganda bo bajjeewo omutegeere the real person of a person ajja kukola kinga bagenzi tukugamba mu psychology. If you want to know the real person of a person, muwase oba wase wamu. Mwenyo kakubulire nti mirundi gwolaba oyo gentleman agabenva. This is when you know the real person of a person. Tewali munyampi. Mwagenda. Kakati the issue is. But is he really? Taina solution. But the problem is, this is a coup. There is a coup in Uganda? Yes. Where is it? Is a coup. Museveni is threatened by a coup. Omanyi mulowooza nti coup maje kuwamba government. Sibwe kiba? There are many ways of skinning a cat. Government majanda mayininga batya. Service delivery. Muweereza. Nebazibba sente. Sente z'enguudo ne zibbibwa. Yes. Z'amasanyalaze, mazzi, masomero bya bulamu ne zibbibwa. Zibbibwa. Government becomes undermined. Ate babbamu basinga kubba mu ministry ya mukazi wo. Kuba ababbi mwe bayingira. Nti omusiraamu omubbi tugeze nga mubbi esasa asumu embizi agikweka mu muzikiti. Kaniko to masiko tusachi nti enyama y'embizi eri muno. Nabagamba ndinoba ngogoba embizi yo neyingira olujja lw'omuzikiti gwodduka. Bagamba jire abadde jireta ki baba and it happened. Mugende mbuze kasese. Odduka buddusi. Embizi n'ogyeka ne yeetaaya. Yes. Kasese embizi eyi. Towuli abana abaswahaba bayizo gamba abageresi bagamba ojigobo ogitwala weni embizi ni danger haji kuba yerishiwayo agitaase abageresi kakale kankubulire kasese kyaliyo omusajja yali atadde embizi ku loole omanyi ebyo bisolo tembisomangako kala zezibyagala oba ezibitabula obwongu
wali ku muzikiti nga basaala embizzi nebuuka ku mmotoka neyingira omuzikiti n'endala bazikuba ne bazitirawo naye nga nanyini embizzi ne driver waalone ne bakyokya nga yadduse ekitegeeza nga yataddeko ddaka kukola tondeka babe. The incident happened in the main mosque e Kasese. Embizzi yeetaasa bweti Anti yalaba ebyeru embizzi yabuka ku mmotoka neetegeraawo n'okufana kuwona neyingira omuzikiti kitegeeza kala enjeru zigitabula nabaga nti ente yasika mukazi wange ekyamuwonya kusemba kikoye ku nkondo nga yazirunda yazitwalayo namugamba olugoye lwayambadde ente ekugoba olw'olugoye ente ekugoba nabaga nti ekivu kibukyagala bbulu kwe bakittira yes ekivu ali ku radio 4 ye Sesefly yes kakati because we don't have researchers tetubalina mu Uganda tebalimu aha so eno ku etya somebody rang me in the morning na mzee yampa sente zange milioni 5 mzee chimu Museveni yampa milioni 5 ne bampako 2 muvumi oluvuma ompa magufa mu myaka 10 Museveni tabadde yadde 10 ne mama wange kuba kubatamu yadde 10 kuba bamulimba tinavuma mukazi we ne tepu nga kana akavuka ke kajikola